Essula ey'okutaano. Kaakano oneekuŋŋaanya bibiina ggwe omuwala w'ebibiina, atuzingizizza ffe. Balikuba oluyi omulamuzi wa Isirayiri n'omuggo. Naye ggwe Besirekemu Efulasa, ggwe omuto okuba mu nkumi za Yuda, mu ggwe mwe muliva gye ndi aliba omufuzi mu Isirayiri, okutambulatambula kwe kwa dda na dda, emirembe nga teginnabaawo. Kyaliva abawaayo okutuusa ku biro alumwa okuzaala lwalizaala. Kale baganda be abasigalawo balikomawo eri abaana ba Isirayiri. Naye aliyimirira, aliriisa ekisibo kye mu maanyi ga Mukama, mu bukulu obw'erinnya lya Mukama Katonda we, era balibeerera awo, kubanga mu nnaku ezo anaabanga mukulu okutuusa ku nkomerero z'ensi. Era omuntu oyo aliba mirembe gyaffe. Omwasuli bw'aliyingira mu nsi y'ewaffe, bw'alitambula mu mayumba gaffe, kale tulimuyimusizaako abasumba 7 n'abantu 8 ab'ekitiibwa. Nabo balyonoona ensi ya Asuli n'ekitala, era ensi ya Nimuloodi baligyonoona bwe baliba nga bayingiramu. Naye alitulokola eri Omwasuli bw'alituuka mu nsi y'ewaffe, era bw'alitambula mu nsalo z'ewaffe. Era ekitundu kya Yakobo ekirisigalawo kiriba wakati mu bantu abangi ng'omusulo oguva eri Mukama, ng'empandaggirize ku muddo, ezitalindirira muntu, so n'abaana b'abantu tebazirwisaawo. Era aba Yakobo abalisigalawo baliba mu mawanga wakati w'abantu abangi, ng'empologoma mu nsolo ez'omu kibira, ng'empologoma ento mu bisibo by'endiga. Bw'eyitamu erinnyirira era etaagulataagula, so tewali mulokozi. Omukono gwo guyimuke ku balabe bo, n'abakukyawa bonna bazikirire. Era kiriba ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama, ndikuggyamu wakati embalaasi zo, era ndizikiriza amagaali go, era ndizikiriza ebibuga eby'omu nsi y'ewammwe, ndisuula wansi ebigo byo byonna, era ndiggyamu obulogo mu mukono gwo, so toliba na baganga nate. Era ndikuggyamu wakati ebifaananyi byo ebyole n'empagi zo, so tolisinza nate emirimu egy'engalo zo. Era ndisimbula baasera bo wakati wo, era ndizikiriza ebibuga byo, era ndiwalana eggwanga n'obusungu n'ekiruyi ku mawanga agatawulira.